Right, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza webale kwekuumira ku Yugi Update TV. Okola kyamaanyi nnyo yonna gy'osinzira gwe muwuliriza wafenye awangadde nali n'eddoboozi ng'ogenda mu maaso n'okuba ng'owuliriza ng'osharinga ng'okomentinga ng'olikinga. Tukwebaza nnyo webale ekyensuso. Kaakati nno kandibanga kaweddemu aba NRM beezibise omusimbi oguwera mu biliyoni 45 eza Uganda. Amawulire agava mu nsonda ezeesigika galaga nti nno ekibiina kya NRM wamu ne bammembazi baakyo engeri gye tulingiridde okuba nga tugenda mu kalulu ka 2026 akalulu bandibanga bakatidde bazibise omusimbi gwa biliyoni 45 gwe mukwano gwange mpuliriza. Wabula gwali ku Yugi Update TV nga tonnaba kuba ng'osubscribinga kutegeeza kirya wansi wano ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Wabula tuweerabirako na mukadde kakuyambeko okuleetera notification message osobola okuba ng'ofollowinga channel eno byegenda mu maaso n'okuba ng'ekola byegenda okuba nga mu maaso ng'etutuusaako. Mukola kyamaanyi nnyo abali mu diaspora emitala w'amayanja mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Twandibaddewo tukyawe mutali wabula tubeebaza ekyensuso mukolera ddala omulimu ogw'amaanyi ennyo baganda baffe abali eyo emitala w'amayanja. Nga weeri enkola ya NRM bulijjo wetube etuuse mu kalulu ng'inaatera otutuuka mu general elections kati nga etutuukiridde okulindirira akalulu ka 2026 okubanga kagenda kubanga katujja mu mwaka ogwo gwa 2026. Ekibiina kya NRM kitandise okusattira, kitandise opanikinga, batandise okukozesa kyamaani waabwe ensobi, Lwaki njogerawo nti jjukira nti meeting zaatudde ez'ekyama okulaba nga abakulu bano aba NRM bamiitinga omukulembeze direct kuba bakimanyi ate baterayo ekyogi mu nnimiro buli baba bagenda mu campaign bagenze ne bamukaabira nti ebizibu tulina bingi nnyo, ebizibu tulina nkuyanja, amabanja gatukutudde mu bulago, buli kimu kisobedde, tetukyasobola kuba nga tuyimirira kusaakula nga tukompitinga n'omulabe waffe okusobola omukompitinga naye mu kalulu aka 2026 akajja. Ate ye yandigambye eki wabula ebyavudde mu meeting bo bagamba bennyini okuva mu source nti babadde so surprised byabeewuunyisizza kubanga bagamba nti bulijjo bagenda ne basinkana omukulembeze w'eggwanga ono nga batuukiridde okukola kampeyini ez'akalulu okusobola okulaba nga bagula obuganzi eri abantu b'omu constituency zaabwe. Wabula ku mulundi guno babadde batera okugendayo ebiseera ebisinga nga basangayo miliyoni 55 buli mubaka. Jjukira ababaka basola mu 3 aba NRM kati kibale nti buli mubaka abadde alina okufuna omusimbi, buli mubaka abadde agenda n'ajjayo akasente kano ka miliyoni 55 naye nabo bali surprise kuno bagamba kyabakubye ekikwe kyabeewuunyisizza nnyo okugenda okutuuka eri okutunulira omukulembeze nga tumugamba kubye akasente tusobole okuba nga tugenda tuteekawo omubiri nga tuyiwawo omubiri mu kalulu akajja aka 2026. Abula olunaku lwabadde lwa Monday badde basuubiza nti akasente kano we kagenda okuba nga kafuluma era olunaku lwa Monday abaka bangi batindizza eggendo ne bagenda ne basinkana pulezidenti okusobola okulaba buli omu ng'ajjayo akabaasa ke. Wabula bagamba kino kyabadde kijjulo kubanga bwe twatuuse eri akasente ke tubadde tusuubira miliyoni 5 ku luno baasanze miliyoni 10. Tetumanyi nsonga lwaki ku luno omukulembeze yabadde miliyoni 10 buli mubaka okusobola okulaba ng'ateekawo challenge eri ku opposition. Jjukira mu kaseera ke kano ke tulimu nga bagamba nti essako y'eggwanga ekkulu teriimu ssente, eggwanga teriyina ssente, amalwaliro tegaliimu ddagala, amasomero ebyenzigiriza byakuna, enguudo tezinnakolebwa, buli kimu bajuliza ng'eggwanga bwe litalina ssente. Kati ozaadde biliyoni 45 eza Uganda ezaayise ku just ku babaka bafujirira omusimbi basobole okuba nga bagenda okunoonya akalulu. Abaka bagamba nti zino ssente zibayambako mobilizinga eri abantu mu constituency yaabwe okuba laarizi saako n'okukola campaign saako n'okuteekawo amaanyi mu bantu. Ndowooza amaanyi ge bategeezaako okufujirira abantu omusimbi abantu ab'omu constituency aba bagenda okulonda omubaka waabwe. Kaakati ne twebuuza buno si buli bwanguzi kubanga gwe omubaka obanga byokola n'abantu babisiima nga ne gavumenti yammwe eriko eweereza bulungi abantu ki ekibeeraliikiriza nti abaka ku luno bayinza obutaddamu kubalonda. Tekyetaagisa bafujjirira musimbi kuba n'onoobawo omusimbi nga tebagenda kukulonda era tebagenda kukulonda. Kitegeeza ki? Kino kiba kyakwonoona ssente za mbibwa musolo, ssente zandigenze ku nguudo. Katooza zandikoze enguudo mmeka ez'omu Kampala, ekyo kyokka kyandikongedde obululu n'okusinga obbuwa omubaka personally.
olowooza ezo ssente zandizimbye amasomero genkana ki aga gavumenti? Tunuulira obusomero bwa gavumenti obuli e Bunaayira, obuli mu rural areas, obutalina na shelters. Olowooza ssente zandizimbye amasomero ng'ameka? Bannange gavumenti yaffe muzuukuke, oba abali mu sisitemu ya gavumenti muzuukuke obwongo, sobole okulaba nga tutangira kino ekintu. Eggwanga muyinza olowooza nti no mukadde nnyo mugenda dirika naye bazzukulu bammwe batabani bammwe bagenda disigalamu eggwanga lino lye mugenda mu maaso n'okutobya. Wabula tukuba omulanga eri eyo yinayina gwe munankyukakyuka otegere nti kano akaseera ka kalulu ka 2026 kasemberedde. Ssente nnyingi ezigenda okuvaayo bagenda kugula naye totunda muyogo. Tula wansi okubemu ttooki olabe zengenda okulya zisinga embeera gye ndimu. Bw'olaba nga tezina kyesobola kusolovingira mu mbeera gy'olimu wadde n'okumala omwezi, nkwegayiridde totunda muyogo. Mulwanirire enkyukakyuka. Ssente ezo ze bali mu kugabana zizo ziva mu nsawo yo, bwe gwe bapiika emisolo, bwe gwe banyigiriza ne zimala ne zigenda mu nsawo yaabo ate be mulonda. Ogenda obbakiikirira ne bakiikirira embuto zaabwe. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Updates TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza. Gwagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako mukwano gwange ali eyampuliriza. Bannanga bali mu diaspora mbaagala nnyo. Mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mbasaba musharinge, mukomentinge, mulayikinge. Mbaagala nnyo. Mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mweraba. Esobola gwagala okwadvertisinga naffe okulanga naffe ennamba y'essimu bw'eri awo ku nkomekero ya vidiyo eno eri mu kigambo ekimyufu gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga otufuna osobole okuba nga olanga naffe. Mbaagala nnyo. Mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo. Mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti ennamba y'essimu eyo gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteesiganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV. Mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe.
mwe bagenda okulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange aleeyampuliza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba oba nga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akeesuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange aleeyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.